Omukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga atadde kuninga Ministry of Nines ku byobulamu wano mu ggwanga ennyonnyola eggwanga mu kaseera kano wa gavumenti gyegenda okujja ensimbi ez'okubisa masks ezigenda okubona Abannayuganda bonna okuviira ddala ku myaka 6 n'okuddaagulu. Sabbiiti eno ku Mande, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalangirira nga gavumenti bw'eri neetegefu okukwata masiki ezigabire Bannayuganda bakunukkiriza mu bukadde 34 mu sabbiiti 2 zokka ng'omukaweefube yaleetebwa okulaba okukendeereza naddala ku muggalo oguteereddwa ku Uganda olw'ekirwadde kya COVID-19. Leero alabiseeko mu Paalamenti n'atandika okulambika engeri gavumenti gye yeeteeseteeseemu era nga yono minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Joyce Molicho n'agamba nti gavumenti egenda goberera emitendera gyonna wakati ng'eteeka omukono ku kontulakiti eri amakampuni ag'enjawulo agagenda okuweebwa eddimu lino ery'okufulumya masiki ezigenda okubona Bannayuganda biseera bino eby'omuggalo era nga bwegoberera amateeka agaatikibwawo gavumenti. Kadduukyu ayongedde n'annyonnyola n'ategeeza Paalamenti nti gavumenti mu kaseera kano neeteefuteefu era yagenze n'etuukira awamu kuba n'etuukirira ekitongole ekibiina ekitaba abakola bannannyini makolero wano mu Uganda ki Uganda Manufacturers Association ne balambika ensonga engeri gye bayinza okukolamu omulimu ogw'okufulumya masiki wano mu Uganda. Agamba nti mu kiseera kino we beetegereza bannamakolero bano bategeezezza gavumenti nti olunaku lumu basobola okukola masiki eziri eyo mu mitwalo 8 era abo bagenze okubalabalamu mu sabbiiti 2 nga bajja kubanga bakoze masiki obukadde 11 mu 2. Mu kaseera kano Molicho agamba nti gavumenti yagenze okulaba nga sabbiiti 2 we zinaggwerako nga bayinza okuba nga tebawozezza masiki zino ezeetaagisa kwe kugenda naddala eri ab'amakolero amatonotono abali wansi w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority ko ne gavumenti ez'ebitundu nabo babagatte ku mugendo gw'amakampuni amanene batandika okukalabya omulimu ogw'okukola masiki zisobola okukola nga zibuna Bannayuganda sabbiiti 2 zigenda okuggwako nga Bannayuganda bafumye masiki zino. The available capacity assured by Uganda Manufacturing Association members that we engage in textile, the capacity goes up to 800,000 per day. And that will translate to the number of masks that we need for the country. There is also a proposal, Madam Speaker, to mobilize other small-scale producers under KCCA and other local government agencies. So, Madam Speaker, the Ministry of Health will not only engage Uganda Manufacturing Association members who have got manufacturing companies in textile, but also other small manufacturing companies will be fully engaged in this process. Minister Moliku asinzidwa n'agamba nti masiki obukadde 11 mu 2 bwe zinaaba zimaliriziddwa naddala mu sabbiiti 2 zokka bagenda zireeta batandika zigabira Bannayuganda wabula nga zino zigenda kugabwanga mu biwago. What we have discussed and what had already put here is that we are zoning the country in such a way that once the first phase distribution starts, as others are made to distribute the other parts of the country. So the country is going to be zoned. Baba ka Parliament wulira bino nga batadde kuninga gavumenti naddala nga bayita Ministry of Nines ku byenjigiriza eveeyo ennyonnyole n'enteekateeka enjawulo engeri gyegenda okukolamu okulaba ng'esaabaza abaana naddala abasinziira eyo ku nsalo za Uganda n'amawanga amalala ku kulaba ng'abaana bano bafuna ebyenjigiriza eby'omuggundu. Sabbiiti eno ku Mande omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalambise nti amasomero agaguddewo n'agamba nti ebibiina agamba nga ekibiina ekyomusanvu siniya 4 siniya 6 ko n'abo abali mu matendekero aga waggulu mu myaka gyabwe egisembayo be bagenda okweyunga ku masomero naddala mu biseera bino eby'omuggalo Uganda ng'ekyalwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu kugoberera bino byonna ebyayogeddwa omubaka mu Paalamenti ow'Ambale District Koni Nakayenze Galiwango bwe kuyimuka mu Paalamenti n'asaba Speaker ng'ayagala Ministry of Nines ku byenjigiriza mu ggwanga ejja ennyonnyole ku nteekateeka enjawulo gy'erina engeri gyegenda okusaabazaamu naddala abaana bawangalireyo ku nsalo kugendanga ku masomero biseera bino ebyakaafuyo kyokka ng'ate ne Uganda ekyali ku muggalo.
wabula wano minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza wasitukidde n'atandika okunnyonnyola enteekateeka gavumenti gy'erina engeri gy'egenda okukolamu ensonga efaanaganako bweti mu mbeera eno ey'okumugalo. Wabula ono omubaka mu palamenti asinzidde wano n'agamba ti ekyasinze okuleeta obuzibu eri disitulikiti ez'enjawulo eziri eyo ku nsalo ya Uganda, boodabooda baaziganye okutambula n'emmotoka nazo baaziganye okutambula. Kati ayagala era annyonnyolwe enteekateeka eno gy'egenda okukwatibwamu. We are happy that our children are going to be given masks before they go to school. But I would like to know, is it going to be one mask? Because they have to keep washing it every night, and some of them may not drain it so much up to morning. Are they going to have other extras? And if not, I pray that the ministry sensitizes the parents so that the parents can make some extra masks for their children. And perhaps lastly, Right Honourable Speaker, would like to know how the students who are on cross borders going to be catered for, because they are supposed to report to do their P7, their senior 4, senior 6, and then final exams in the higher institutions of learning. How are they going to be catered for, given the fact that public means does not reach the border towns? How are they going to manage? And even our children from the border towns, how are they going to come to Kampala, go to Mbale and other areas to go and study, yet the public means are not accessible to those districts? Oyo olutudde ye minisita y'omubaka mu palamenti akiikirira Busia municipality Ewaffe Macho naye n'ayimuka n'ayambala ya minisita ono ng'ayagala nnyonnyole enteekateeka eriwo naddala ku baana abali mu kibiina ekya toopu kiraasi, n'agamba nti bano baalekeddwa ku mabbali kyokka nga nabo be bamu ku abo bali mu myaka gyabwe egy'akamalirizo nga bava mu toopu kiraasi boolekera P1. N'agamba nti nabo beetaaga bateekebwe ku abo abaalangiriddwa abagenda okuddayo kusoma kubanga nabo bali mu bbanga lyabwe ery'akamalirizo. Still on the same note, Right Honourable Speaker, I just wanted to add on what my colleague Honourable Connie has submitted, that adding on landlocking us on the border, the 40 mentioned district, we have students who cross from Kenya. We wanted the President to give a highlight on that. And again, nursery has lower, middle and top, and every nursery student in top is a candidate. And the President kept quiet about them, because moving from a nursery school, which we call early childhood education, to primary is a candidate class. What is the government position on that? Thank you. Minister of Education, could you please advise us? Bano bonna olutudde olwo omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyawaggulu John Kristo Muyingo naye kwe kusituka n'ategeeza nga minisita evunaanyizibwa ku byenjigiriza bw'egenda okutunula mu bino byonna ate olwo oluvannyuma efulumye enteekateeka yaayo. My ministry is engaged in quite a number of meetings trying to develop the guidelines that will develop the standard operation procedures which will guide the operations of the schools. And very soon the ministry will be coming up with a statement which will be presented here, giving guidelines on how the students will be transported, how the masks will be handled, and even the foreign students. Madam Speaker, I just wanted that we allowed some time to finalize the guidelines, and then I will come back here and share with the with Parliament, Madam Speaker. But I hope you are not going to the media center. You know, these days government has a habit of going to address the country at the media center instead of coming here. Want an assurance that you'll actually come here, address the country from here on those issues. N'ebyo ngo bitadde ku mabbali Dr. Monique Musenelo ono nga muwi w'amagezi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'ebirwadde eby'amaanyi nga COVID-19 ono alabudde bannayuganda mu biseera bino obutakozesa masiki zonna ezikozesebwa abasawo mu malwaliro. Kusinziira ku Musenelo agamba nti masiki eyitibwa N95 eno ekozesebwa naddala mu biseera ng'eziyiza obuwuka obutayingira naddala ku nnyindo mu kaseera kano kyokka ng'erina obutuli butono nnyo omuntu bw'atandika okussa eyinza okumuzibikira. Agamba nti masiki eno erina n'akasengejja munda era ng'ekkirizisa empewo ebitundu 95 okuyingira eri omuntu ekiyinza okuviirako bannayuganda mu mbeera eno okufuna ate obuzibu obw'amaanyi nga bazambadde. Dr. Musenero okwogera bino byonna abadde ku Uganda Media Center olunaku olwaleero bw'abadde nga asinkanye bannamawulire era bino byategeezezza eggwanga. N95 eno masiki zino zikozesebwa abasawo kati ng'Ewaffe wano abasawo abakola mu ddwaliro erijjanjaba mu woodi eziriko abalwadde ba korona
be bambala masiki zino. Ffe abantu ababulijjo nga tutambula tetwetaaga kwambala masiki zino ze bayita N95 za bbeeyi ate tetuzeetaaga ate ziyinza n'okutukosa kubanga tetumanyi ngeri yakola ki yakuzikozesa. Masiki endala ye masiki eno tugiyita surgical mask ekozesebwa abasawo mu woodi endala zonna oba nga balina be balongoosa mu theatre. Masiki eno nayo twagala tugirekere basawo temuzigula kubanga zino ebbiri zino ogikozesa n'ogisuula kati byonna bigenda kutujjulira mu environment abaana bagenda bironda babyambale ebirwadde bibakwate. Kati zino emasiki si zaffe ababulijjo era ne dokita ne nnaasi bw'aba avudde mu ddwaliro tumusaba agiggyeko agisuule mu kasasiro. Wano Minister avunaanyizibwa ku tekinologiya ow'ekikugu Judith Nabakooba wasinzidde n'akuba okutakungula eri Bannayuganda enkola y'okwambala masiki bagiseemu naddala bagiseeko essira mu nteekateeka y'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Nabakooba alabudde Bannayuganda obutafulumya kigere kyabwe kyokka ne bekkata mu luguudo nga batambula wabula ng'ennyindo zaabwe teziriiko kakookolo kano. Ebiragiro bino bye batuleetera n'okuwabulwa kwe batuwa njagala tukumanye nti kugenderera kubeera nga kututaasa. Masiki gyayogerako nsaba ogyagale, bw'otogyagale tojja kugyambala. Manya nti kitundu ku bintu by'olina okuba nabyo oba oyagala oba toyagala. Kati bw'onookyagala n'okiteeka mu bwongo bwo masiki ojja kutambula naye. Minisita omubeezi ow'amazzi era omubaka wa Mukono ey'omumambuka Ronald Kibuule asabye abakyala abakola ogw'okutunda akaboozi mu kibuga Mukono abasinziira ku luguudo lwa Jinja Road eyo mu kifo ekimanyiddwa nga ewa King okusooka okugumiikiriza okwetunda kubanga obulwadde obwa COVID-19 buyinza okubaka abantu bano ne bulyoka butabaala Bannayuganda naddala abawangalira Mukono eyo ne bubagooya ng'okukira obugooya akawunga ka muwogo. Minisita Kibuule agenze maaso n'asaba abakulu ab'olukiiko olwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu Mukono eyo okulondoola ensonga eno kubanga bwe banaagibuusa amaaso bijja kukakana ng'ate abantu ab'e Mukono bafunye ebirwadde ebirala. Abatunda akaboozi batuyambe bagende mu kisiibo COVID wanaggwa osanga akawunga tujja kubaweereza. Nalabye chairman bamukuba ngenda saba district y'e Mukono esala amagezi okulaba nga abali mu mulimu ogwo balabirirwa nga mukoze special groups eziri mu orphanage okusobola basenda okubeerawa ewaka okwekusaba kwange. Olukiiko lwa division y'e Busukuma esangibwa mu Nansana municipality lwisize embalirira yalwo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 nga yakumalawo obukadde bwa siringi eza Uganda lusanvu bweddu. Embalirira eno esomeddwa avunaanyizibwa ku byensimbi Ivan Kuggwe Semuko mu lukiiko olukubiriziddwa sipiika wa division John Nakabaale. Ssentebe wa Busukuma division Ronald Mutebi Kitamuyima atubuulidde nti ensimbi ezisinga ku zino baakuzikozesa mu kukola enguudo zibadde mbi nnyo naddala mu division eyo. Tuyisiza budget ya bukadde lusanvu naye nga omulamu omukulu guli ku kuzimba amasomero n'okukola amakubo agali obubi mu ggombolola y'e Busukuma kubanga tubadde tututte ebbanga ggwanvu nga tutabana n'amakubo naye twagala mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 tutunuulire nnyo amakubo agali obubi mu Busukuma era tusinze okuteeka omulamu omuzinzi n'okugula ebigoma okutindira enguudo endala embi eziri mu bisenyi ezigatta ku zinnaazo. N'ebyo ngo bisibye ku mpagi ye akulira ekitongole ky'obutonde bw'ensi n'obugaga obw'ensibo mu disitulikiti y'e Wakiso Rebecca Sebaganzi Mwenyamivu olw'abakola enguudo okubuusanga amaaso minisitule y'eno kyokka bo ne baleka bakakana ku nguudo ne batandika okuzirima wabula nga bo tebababuuzizzaako. Sebaganzi okwogera bino byonna abadde alambuza olukiiko olwa disitulikiti oluguudo lwa Ggobero olwatwalibwa amazzi gye buvuddeko nga luyita mu kitoogo era nga luno badde bagala bateekateeka okuluzzaawo wabula n'agamba nti mu kiseera kino kizibu ddala kubanga abakola enguudo tebababuuzaako oba oliawo nabo bandibadde babawa amagezi mu nteekateeka yonna. So bwe tumanya nti tuli mu mbeera ya climate change bwe baba bakola oluguudo nga luno olubagamba nti amazzi gano mangi wano waliwo depth 20 n'obugazi volume ne strength y'amazzi ejja kuba nnyingi ne bakolawo culvert waliyo box culverts balina ne culverts zino ezeneetolo ne babeera ne bino bigabions naye wabawo ne biri bye tulaba abachina bye bakozesa. Kakati mu development twandibadde tukola ekyebbeeyi ekigumu ekinaawangala okusinga okukola ebitono ne tubikola repetitive oba n'okuignoringa
scientific side eri mu environment esobola okukola assessment and impact of the danger in that water on the road kuba eno oluguudo lugenda kukwata ku economics ze mu kitundu connectivity kutunda obulwadde masomero byonna so bwe tukikola in a sustainable manner kino twandibadde tetukirabawo kati kuba guno mwaka nga gumundowooza naye olwedde ebinnya bibyo bize so singa enkuba yeeyongedde nga bwebadde simanyi nga kino kyandiramye. Ng'eggwanga liri ku muggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso bennya mivu olw'abantu abatandise okusaanyaawo ebibira bya gavumenti n'ekigendererwa eky'okwokya amanda kyokka ng'ate abamu bo bayingiramu ne balimira namu. Olunaku olwaleero abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso eyo nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe wa disitulikiti Naluyima Betty ng'ali wamu n'olukiiko olufuga disitulikiti y'e Wakiso n'atwala ebyobutonde bw'ensi balambudde ebibira eby'enjawulo omubadde ekibira kya Nakindiba Forest ne basanga ng'abantu bakozesa bubi ekibira kino nga batemamu emiti nga n'abala balimu omwo. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Naluyima Betty akugumbudde ekitongole kya NFA ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga obutafaayo kulambula ebibira ebivunaanyizibwako kyokka ng'ebibira ebisinga ye bivunaanyizibwako. Ebizibu bino ebimu bye tulabanga ennyanja etabuse kitegeeza ebifo ebimu nga bino catchment areas ezigenze zoonooneka naye tulabula buli bantu bonna abali waggulu eyo abantu abamaliridde okulaba nga batusaanyawo obutonde bw'ensi tukubirira omulanga buli muntu yenna eyeetaba mu kukola obukyamu buno akendeeze naye tusaba National Forest Authority eveeyo mu bwangu ddala webanga omulimu gugiremye etwale etteeka mu bwangu ddala mu parliament esabe nti districts ez'enjawulo ziteeking over ebibira byazo kubanga guno omuntu bagenda kubanga buli kaseera obutonde bw'ensi busaanyizibwa ebibiranga bino byonna biweddewo nene tuba nga tusobola kubaako kyetukola. Waliwo emirambo ebiri egisangiddwa nga gitengejjera ku mazzi wansi w'olutindo olumanyikiddwa nga Nambingirwa Bridge olusangibwa ku luguudo lw'Entebbe eyo era ng'emirambo gino girabiddwa abakozi abakola ku luguudo luno abadde bagenza okuteekateeka ku luguudo oluyitibwa Entebbe Express Highway olunaku olwali ku ssaawa 9 ez'akawungeezi. Oluguudo poliisi okuva Entebbe edduse zambwa ng'ekulembeddwa aduumira poliisi y'Entebbe eyo ko n'ekitongole mu poliisi ekivunaanyizibwa okuzikiza omuliro ko n'okununula abantu bao ne batuuka owali olutobazi luno ne bajja emirambo gy'abantu bano wabula bagiddeyo ng'omulambo ogusooka gubadde gwa musajja kyokka nga mu kaseera ako babadde bakyalwanirira okuggyayo omulambo ogwokubiri. Bino byonna byogeddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirano Ruko Wesigire. Poliisi y'Entebbe eri mu kunoonyereza ku mirambo egisangiddwa mu ntobazi esangibwa wansi wa Nambingirwa Bridge. Kigambibwa nga abakozi basiimula olutindo olwo olunaku olwaleero balabye ekintu ekiseeyeeya ku mazzi kwe kutegeeza ko poliisi wezze sobodde okwekkaanya n'esanga abantu babiri bafu era ng'essaawa zino zenjogerako tusobodde okuggyayo omulambo gumu ogw'omuntu nga mwami tannaba kutegeerekeka ng'enteekateeka zikyagenda maaso za kuggyayo omulambo omulala era tujja batubabuulira ekinaaba kiddirira mu nteekateeka ze tuliko. Poliisi olunaku olwaleero etaddeyo omusomesa era omunoonyereza okuva ku ssettendekero Makerere Dr. Stella Nyanzi ku kakalu kaayo era n'ateebwa dde mu maka ge era ng'ono yakwatibwa ku lunaku lwa bbalaza luno ng'ali mu kkubo nga yeekalakasa ng'ayagala gavumenti etandike okuwa abantu emmere mu biseera bino eby'omuggalo ng'agamba nti mu kiseera kino abantu bali waka bafa njala olw'ekirwadde kya coronavirus. Nyanzi olunaku olwaleero ateereddwa ne banne abalala banna era nga kuno okubaddeko n'omutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyikiddwa nga Bajjo banno gye buvuddeko basangibwa ku Buganda Road awo nga bakutte ebisepiki amajiiko amasowaani ko n'ebintu ebyenjalo bikozesebwa mu kufumba emmere eno baalina n'akagoma baali bakuba akagoma kano ngeno bataddeko n'ennyimba ezikabirira gavumenti te mu kiseera kino mugabira abantu emmere oba seeki abantu bagenda kufa enjala. Stella Nyanzi ono agamba nti mbuwe yatuusibwa mu kaduukulu ka poliisi eyo baamukuba mizibu ddala mbo ne bamumenya n'okugulu ng'agamba nti mu kiseera kino okugulu kuno kumuluma era olunaku olwaleero ajjiddwa mu kaduukulu ka poliisi nga bamusitudde okumuyingiza mu mmotoka kyokka oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku baluwa emutaka kalu ka poliisi. Nyanzi ono avunaaniddwa omusango ogw'okuyisa olugaayo mu biragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu kafo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era nga wakudda ku poliisi gye babadde bamusibidde ennaku z'omwezi 27 Maayi w'omwaka guno. Kiraabu ya Vipers erangiriddwa ku bwannantamegwa bwa liigi y'ababenywera eya Uganda Premier League emanyiddwa nga Star Times Uganda Premier League
yayimirizibwa olw'ekirwadde kya COVID-19 okulumba ensi yonna. Liigi yagenda okuyimirizibwa nga wasigadde emipiira 5 gyokka era nga kirabu ya Vipers yali ekulembedde ekibinja n'obubonero 54 ate nga yo kirabu ya Kampala Capital City Authority FC yali mu kifo kya kubiri n'obubonero 50. Bino okutuukawo kididde olukiiko olutuuziddwa ku kitebe ky'omupiira Mengo omubadde okwogera kwa Engineer Moses Magogo ne bava bonna ne basakimu nkuyege nga bayita mu tteeka erikulembera enteekateeka eno ey'omupiira no mu ggwanga ne basinzayo ne bagamba nti kirabu ya Vipers eno ye nantamegwa y'ekikopo ekyo eky'omwaka 2020. Mu lukiiko lwe lumu kirabu 3 zeziziddwayo wansi mu kibinja kya Big League okuli Proline FC, Maroons FC ne Toro United mu ngeri yemu ne kirabu eya Miad FC ne UPDF FC zezisumuusiddwa okuzanya mu liigi y'ababinywera nga ziva mu Big League zo liigi ez'omupiira ogw'abakyala zisaziddwamu wamu ne liigi endala eza FUFA mu mbeera efaanaganako bw'etyo.